abaana lubamu n'ebyana n'obwana singa ow'empawalinga ow'omu kitundu ekyo kyennyini abantu babajja bayitamu ajja baagazisa ajja kwetonda ajja kusiimuula enziro ajja basuubiza kwaba bamumanyi n'otaleeta waawa gwe batamanyi bwe tubadde tebamanyi nawa gy'asula ajja Farida Nambi naye kye namusanyukiddeko ng'alinayo statistics entono ez'omu Kawempe statistics ze yabadde alina ajja Farida Nambi wakoze bulungi nnyo okubeera ne za yellow register 20,000 eziri mu yellow register ajja Farida Nambi saalabako lunaku na lumu lwe yayita yellow register ezo bazirimu bonna n'atuula nabo songa ekyo kyekikola akalulu wamulabako ng'abatuuzizza saabalaba kubanga buli kimu abadde akikolera statistics azirina eza yellow register yokka general register tagirina bw'obanga ge maanyi go ge wali obeesinzeeko yellow register kuba ge maanyi ge NRM yaba ne bw'atanditambudde ye kampeni ye yandifubye kuyita abo 20,000 gatambuze enjiri emiruka 9 n'agakutula buli muruka n'abanga mwabasisinkana ye ne bwe yandikoze mu abo bokka ku Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga wekumira tweyanzizza nnyo weebale ddala gwe wenna yeekumira ku mukutu kwe tuli okuweereza ebirungi byonna ebifeeyo gwe woba otasobola kutuuka amanya nga bulijjo Tronaz nga ndi ne mukyala mukadde waffe Nalujja multipurpose kansala eyagwa akola ebyobulamu ndi multipurpose bagambe ajidde mu Newto naye ng'akalulu kaabakubye Kawempe anti ajeejo omunafu buzaako omulabi wa Tronaz Media wamma omulabi wa Tronaz Media nkulamusizza nkwagala nnyo ono mwami Tronaz namugamba naye lwaki senga buli lwompito ngamba nti akatabo kange akengero ajeejo omunafu yamujja emize yamulwanya buli lwojeja bakubye ekivaamu nga gwakukubira ddala ate gwakukuba eri baba bamukubye gwe ekivaamu nakukubira ddala wamma mbaagala nnyo mwebale tufuula kyetuli okusubscribinga n'okusharinga kikulu nnyo kina bwe kitutadde mwebale emirimu gye mukola n'okuwaayo obudde okwanga mukubaganya ebirowoozo ku miramwa gye tuba twogeddeko mina ettaffaali lye mugasseeko mu nkyukakyuka y'eggwanga eggwanga lino lina kukyuka ffe bwe tutakkirize kukyuka n'eggwanga terijja kukyuka tujja kukyuka tutya nga twogedde ku ebyo bye tulaba nga byandyetaaza enkyukakyuka enkyukakyuka kuba kulongoosaamu enkyukakyuka si kulwana si kikonde enkyukakyuka kulongoosaamu muteesezza mutya kubaganya birowoozo buli omu n'ava liwinga ekirowoozo kya munne y'enkyukakyuka naye buli lw'onooba tokkiriziganyizza na muntu atakkaanya naawe tegeeza temugenda kutereeza ggwanga buli atakkaanya naawe tabeera mulabewo wabula ayina endowooza ye kati gwe kyolina okusembeza ye kusemberera gwe omutegeere naye akutegeere gye binaggweera nga mutegeeraganye ng'embeera egonjoose awatali lutalo yoyo Nalujja tewali kirala ekibuuzo kiri kyakalulu katukubye katya
oba kaabakubye batya akalulu ke Kawempe kaabakubye batya oba kaatukubye nga nange ontaddemu kubanga wagamba nti oli yero ndi yero siyinza kwegaana akalulu ke Kawempe era sirigiswalira kaganye katya mulabi wa Toners Media tuli mu demokrasiya enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi nina omwami eyali wali wembeera yagamba yali alina waali ng'agula byakulya ku dduuka okwo n'ayogera n'agamba kati tugenda mu lutalo lwe tusanze owa yero tulina musalako bulago si oyo gwe baakwata tebannamukwata oyo mulala noono mulala tulina basala kati yawaliriza omwana wange okumwagazisa pate ku ssaawa eyo gy'atayagala nti abaana bange mu nnyumba omuggalanda tawagirangako kyempagira naye olw'okweyawulira obulumi n'amugamba ndi wano ndi wenaare mu nsala n'amutwala kyogamba guli wenaare munaga ndi wenaare mu kati nsala n'amugamba mweyogeza nnyo mwe mutuwakubya n'otukubya mweyogeza oli ate yali musajja mukulu namuga oli musajja mukulu oyogera ebitakugasa nsala nebyo yali agula ku dduuka teyabigula n'atambula n'akola ki naye endowooza eyo erowooza nti buli gw'otakkaanya naye ne mutafaanaganya nzikiriziganya olina kumutta singa gw'oyagala ave mu buyinza leero nga naye ye endowooza gye yalina gwe senga oli mulamu nziramu mulabi wa Toners Media gwe wenna alina endowooza erowooza nti buli wenaaremu ogenda musala singa owenaaremu ali mu buyinza yalaba nga gwe owa yero owa bbulu owa green mwenna abatta senga eggwanga weeriri eyo si yenkola kati kye tulina okukola ki kiriziganya n'endowooza ya munno muleke mu mbeera ze naawe beera mu mbeera zo nkola ya madiini omusiraamu omukatoliki omukristaayo omulokole buli omu wa ddembe naawe bwe tuba tubeera ate ennaku zino baakolayo gye bayita joint baamala okiraba ng'entalo tezikyabayamba era eddiini zirina we zituuka nga zituula wamu naye bagenza okukola joint nga bamaze emyaka emeka eddiini zimaze emyaka emeka mu Uganda bali mu 100 naye nga bali mu ntalo after 100 years they have achieved nothing ne bamanya nti balina okutuula ne bakola joint council basobole okwekula oba okutambulira awamu naye babanga amadiini after 100 years bakizudde gwe yaakajja owa pati empya lwaki oteekawo omuliro kalulu kaatukubye Kawempe naye nze ne bwe twafunye nasanyusi Kawempe kuva dda opposition kuva dda yali awanguddeko mu Kawempe ng'awangulidde mu Mwambulera ya movement simumanyiiyo era baalwananga nga bo bagaze ndi wa DP kati ekyannumye kimu DP nansangwawo kakongoliro waawo n'abanga ye yasembye Senkubuga yagambye mbu babimanyire okugamba ebyokusemba babimazeemu ebbanga Senkubuga siasa Senkubuga siasa waki wa DP owaawa DP Senkubuge siasa yes oba si yeye gwe mmanyi yaliko mu Busiro n'avuganyako ng'akutte fulaga ya NRM Senkubuge siasa yesimbako owa president n'aviira mu Kampala Road yali avuganyizako ne ku kya parliament n'agendako mu Busiro ne ku kya meya mu Kampala wakati Senkubuge siasa mbozi nga si oyo naye yo ye Uganda nkola ya katogo buli omu waddembe okufumba mwogo alimu ebijanjaalo n'omala n'otabulamu ebinyeebwa n'omala n'otekamu ennyama naye ng'oli emmere emu ya muwogo okitegeera kati nze omuzira w'eggwanga lino akuba President Museveni alabika ffe abasiraamu tatufuula bazira oba si yatufuula
Nassa Sebagala yandibadde muzira kuba afudde ebibiina byonna ebiri mu Uganda abibadde. Yafa wa Nuupu nga ne kaadi agifunye. Mukama mwekimula kye. Alamuwumuze mirembe. Haji Nassa Sebagala yafa wa Nuupu nga ne kaadi agifunye. Naye we yabeerera mu DP, n'agenda mu DP block, n'agendako mu FDC, aja agambye tuwe Besigye akalulu. Yabagamba abavubuka. Yagala gavumenti eriko gy'oyagala ekusange nga ki? Gondera gavumenti eriko gy'otayagala ekuleke ng'oli mulamu, gy'oyagala ekusange ng'oli ki? Ng'oli mulamu. Akati akalulu ke Kawempe katukubye. Naye kakyatukuba. Ake Kawempe. Si kokka. Ebitundu ebinadda mu Central Region. Bagamba Kawempe akalulu bitundu bingi bitaabaliriddwa. Nawulidde bagamba polling stations abadde 15. Nga kyabadde kigendererwa kyekyo. Kakati bw'otunulira akalulu ke Kawempe ze nali nagaana okwogerako kabeereddewo wonna nali nabaga siri mulonzi waawa Kawempe. Era nga saagala kuwa ndowooza zange. Kati saawa ya kibiina. Ne mbagamba abalonzi era nakubuuzanga wano Mitonazi tugolooza abalonzi bo baagala ki? Baatubuzaabuza. Kye balonze kye babadde baagala. Basooka tulaga baagala Moses Nsereko. Era Nsereko saawa yonna agenda mu kooti. Kakati ky'oba osooka okutegeera buli muntu alina abamwagala. Era wootayogereranga ku muntu kibi ng'oli mu bantu abasukka 10 nolowooza nti bonna bakkaanya naani? Naawe. Mwabo mulimu atakkaanyizza naawe gwe kirumye. Kati buli muntu alina abamukola ki? Abamuwagira. Akalulu ako polling stations bataabaze. Tiimu ebbiri ezakudiriŋŋanye zaabadde n'effujjo zombi. Zombi zaabadde naki? N'effujjo. Kuba mu Angola box baazisamba. Ne bazikuba eri. Tiimu eyasambye obululu bw'omu Angola ne Bukasukeeri teyabadde nno NRM. Teyabadde NRM. N'okwewaana beewaanye ba Nuupu. Ekyo nkyogera mu kamera ya Tonazi. Poliisi nga weringa ekoze bweti. Tebabadde na bikuufiira byabwe na bijoozi naye babadde bapange. Ze manyi ne we baatudde okukola eyo ttiimu eyagenza okukola effujjo mu Angola n'esamba box obululu obutaabaliddwa. Oli yakozesezza Miggo Batuuni, ono yakoze naye Omuganda agamba oziri olugero olusooka nakugeredde ntya ajeejo omunafu amuleetera yamulwanya. Kakati luno lugamba nti gwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka emmanju tokola ki? Teweebaka gwali mu kisenge. Buli ssaawa oba ogamba oba ayimuse oba agenda kutwala ebyange. Kati obuzibu obuliwo Nalujja ndi weenaaremu mwenkadiyidde mwenja okufiira. Ayinza kyuka. Sisobola. Emyaka egyange sirina nkwe. Nze siri wa nkwe. Loza kye baba bagamba ndabika n'omusaayi siri Muganda mutuufu. Sirya lulimi lwange. Serya mu lulimi naluzise. Nyimirira wamu nina endowooza egamba taata wange omugezi Erias Kalyesuubula Ssempala Ssaalongo yali mwami wa Ggombolola. Yasooka ku butongole n'agenda ku muluka n'afuuka owaki? Yalina abalabe bangi. Buli abeera mu bukulembeze abeera n'abalabe baki? Bangi. Naye saamukyawa nti okuba si yanzaala. Yasigala ye taata wange. Okitegeera? Era ku kiwangula abaana ba Ssempala I'm proud. Era bannyinaze nabagamba njaga taata yadde yafa erinnya lisigala ki? Waggulu. Abaana ba Ssempala tebayogera nze Nalujja. Mwana wa Ssempala. Bwe mbasobola kwegaana taata wange nti olw'okuba mukozi wa bibi. Kati ne pate yange sobola giva. Webale gyekuumiramu. Naye obulwadde we buli buliwa. Nalujja nina abaana 9.
naye ku bonna tekuliiko asikiriziddwa kuwagira pate gye mpagira. Lwaki? Olwaleero Nalujja gwe bakwasa Batuuni agenda atimpula omwana we ali mwenaare ali mu Nuupu. Tewaliiwo kirungi kyenfunye mu NRM kyagazisiza mwana wange pate yange. Okategedde ako? Sirina kyendaga kyenfunyeeyo kireete n'abaana bange bonna omwenda nagwo gubeere ku sayidi yange. Bo balabanga menyekedde bwerere sifunyeemu. Kati nga bagamba kyenyo. Kati abawagizi ba NRM mu yellow register bali mu register z'e Kawempe. Weeteke mu kifaananyi kyange Nalujja abaana 9 baage bali 8 abalonzaani. Kati aba 8 bala buli muto gwabo gulina abaana 4 ku 5. Bonna balonze Nuupu. Babigobe kinze neegaana omwana wange. N'eki kye kitegeeza buli lwafuna ebikusoomooza ddayo otuule weetereeze. Naye ekirwadde ekiriwo fe abakolera NRM tetuweebwa budde yadde omukisa yadde okuwulirizibwa. Abantu abatiitiibiziddwa ne babeera ku mwanjo be balya mu NRM. Kozi wagamba full figure omuyita otya? Oyo muwala wange Nakangubi. Fe abakolera NRM. Naye akaaba kintu kyekimu. Fe abakolera NRM. Tetulina ssanyu lye tufunye ne tutwala ne mu nju mwe tuli abalimu basanyukire wamu naffe. Abakola abalya mu NRM. Abakolera NRM tuli bangi. Abalya mu NRM be batono. Kati omukozi bw'abanga si musanyufu osuubira okufuna obuwanguzi. Olufiga yagambye nti nga bw'ogambye nti akolera NRM omuntu ono asemberedde omulonzi. Anti gye nkugambye nti omukozi bw'aba talina ssanyu kuddayo mu nnyumba essanyu lye ddigabana ne baalina mu nnyumba. Lisaasaane. Gw'osuubidde okufuna obuwanguzi. Kategedde ako. Okafunye? Nkafunye bulungi. Kati omukozi yo ono omuli alya mu NRM. N'ateekawo embeera eyiiya okusanyusa gw'ajjako eki? Essente. Siringi. Nkoze ntya mulage nti nkola nnyo. Nkoze ntya. N'ateekawo by'ataddewo. Ekivuddemu kyekyo. Accountability yaganye. Kati results zaavuddeyo. Zeezo. Mulimu ekintu ky'olina okubaganyaako ebirowoozo n'ekyotalina kuwaako nnyo magezi. Kubanga muzeeyi bino bye twogera abamulyamu tebakkiriza abiwulire. Tebamukkiriza. Kubanga nze kyemmanyi nti buli kitundu kirina abakozi be NRM. Naye era buli kitundu kirina abalya mu NRM. Be baba n'obubondo ne beeraba ne beeyita kati abo balaga nti bakola nnyo. Kati abakozi ne baddeyo ne bazinga emikono. Naga katubalabe. Abantu NRM bajaagala. Abantu ku ground gye bali abaagala NRM. Bazinga emikono baga katubalabe. Kati gwalya mu NRM oli omu. Abakozi bali 10. Abalina okutuusa ku muntu kati kola akalulu kaleka kujika ku results z'oyagala. Ensonga eriwo nze era nnenya oyo mwana eyakutte fulaga yaffe Farida Nambi. Bagamba si wa mu Kawempe.
Nga gamba abeera mu Kawempe. Ono muyani yaze independent. Kalaati. Yewo mu Kawempe. Kati obulwadde bwe NRM. Baina abaana. Bamu n'ebyana. N'obwana. Singa empowering ow'omu kitundu ekyo kyennyini. Abantu babajja bayitamu. Ajja baagazisa, ajja kwetonda, ajja kusiimula enziro, ajja basuubiza. Kwaba bamumanyi. N'otaleeta waawa gwe batamanyi, bwe tubadde tebamanyi na wajja asula, Hajjati Farida Nambi. Naye kye namusanyukiddeko ng'alinayo statistics entono ez'omu Kawempe. Statistics ze yabadde alina Hajjati Farida Nambi wakoze bulungi nnyo okubeera ne za yellow register. 20,000 eziri mu yellow register. Hajjati Farida Nambi saalabako lunaku na lumu lwe yayita yellow register ezo bazirimu bonna n'atuula nabo. Songa ekyo kye kikola akalulu. Wamulabako ng'abatuuzizza. Saabalaba kubanga buli kimu abadde akikolera ku statistics azirina eza yellow register yokka. General register tagirina. Bw'obanga ge maanyi go ge wali obeesinzeeko yellow register kuba ge maanyi ge NRM. Yaba ne bw'atanditambudde ye kampeni ye yandifubye kuyita abo 20,000 gatambuze enjiri emiruka 9 n'agakutula buli muruka n'abanga mwabasisinkana. Ye ne bwe yandikoze mwabo bokka. Karoli abadde akamaze. Bo bokka abo nga basanyuse babadde bajja kuddayo wansi bakakuyege. Kuba buli omu mu yellow register ye amanyi neighbor watawagira NRM. Okusinga okuyola nze Nalujjo Wendansana ontwale Kawempe nga ne badinaye bayo simanyi obono wa DP obono wacho obono wachi so bali bennyini bemanyi. Twala Nalujja kumbe wa DP batukeeri ngadda mabega ga baba yo bono bazenga baba yola baba tekanga muzibasi nga bafuluma bajjanga yemitwe nga bayine nnyondo ne baba tute babambaza begundi bya NRM ebyo bivuye babikozenga. Naye sawa muddeyo mwetereze. Hajjati Farida Nambi yadde wagudde akalunze manyo kyayagala ebyobufuzi. Tandikira kwabo boolina mu ngalo be bali mu yellow register. Eva ne batandika obululu ne babukuba ne bakunga nze nalabako akalulu akawedde mwogerako kuba yannuma. Naye yalina okubeera bamimpala. Yali alina okuyitamu naye yannuma naye ku luno yagwa nga nzikiriza. Era nayogera ne ngamba ku luno mulekwa wange bwagwa sijja kaaba. Kuba ku luli Wakayima bwe yatuzannyira ku bwongo nakaaba. Nalumwa. Naye ku luno nalaba byonna ebikolebwa nga bigenda musuula. Ate nga tolina wooyita okuyamba. Nga bakuwuliriza. Twayogeranga, nayogeranga nze Nalujja. Bwe badda nga Nalujja yasama, ekikulu ayasama nnyo, ekikulu ayogera nnyo. Naye nga ndaba strategy ekoleddwa. Sintu. Nga n'aba muliko. Bave eno nga batudde tulina omusuula. Basuula Kasule mbu balumye Umaru. Yali political assistant we. Naye nga bw'atuuka wali ate bano abamukodde strategy baatuulamu. Enteekateeka yo ne muwanguza n'agibawa bo balina eyaabwe emusuula. Awo. Ontegedde bulungi. Nkufunye. Era mu nteekateeka eyo ne mu ba presiding officer ne ba polling assistant ne beegenti abaweebwayo okukola akalulu baamuwa n'abasomesa ba Wakayima. Gwe olaba omusomesa wa Wakayima yali avuganya ne Kasule ng'asobola okubeera egenti akuuma akalulu ka Kasule Robert Sebunyi. Awaayo kawe. Ani yawaayo agamanya? Anti bali mu kampu yo.
kakati byebyo byenkugambye nti omuntu eyandikuumye akalulu ka Kasule yandibadde mwana wange ow'NRM. Kubanga gwe noba omukubira esimu n'omugamba waaye totemya. Naye olw'okuba beggalira tebaagala kuwulirizaako maloboozi gasukka ku bano babakozeeko saako. Ojja kuyingira mu budget. Bakyagwa. NRM ekyavuya. Kulagawa. Nze balina embeera gye bagiramu. Nzijukira Moses Mayanja. Twagenda ekkona. Maradisi kirabira former RDC yatuyita n'atukuŋŋaanya ey'abakyala. Moses Mayanja najja naye yali intro nnungi. Wakiso district ffenna twaggwerayo awo. Ne batulaga oyo. Tuwe okutuuka eno mu bumyufu biki byonna nga ffe tulina ani? Moses Mayanja. Okitegeera? Kati Moses ayagala okuyingira buli ggombolo. Wakiso district yesinga obunene. Nene. Mu Uganda yonna. Era Wakiso district abalonye obululu bonna ku presidential balwanira Wakiso district. Nene. Bakukuba mu Wakiso oba okoze eki? Ogenze. Okitegeera? Ajja anoonya ani amutandisa eggombolola. Bamuwa linnya lyange. Yabajjiramu. Bami omukyala kirabira yalimu. Bwe yatuuka mu Nansana bwe pa bamugamba byonna lujja tagenda kukola. Bono no be bakozi. Nze nakola bwe nti. Era lwe namutomerako awo ku kisaawe yali alina gy'alaga. Yanneekanga n'enkita. Ebyavaamu byebyo. Ne mu Nansana si kiwa nti yawezaamu obululu obuwera 1000. Kati ffe abakozi tebatuvaluwinga. Ate mu butatuvaluwinga twandikigumidde. Naye bakozesa nnyo akamanyiiro. Batumanyidde nnyo. Ne bataako n'okutuvoola. Kati mu byonna byonna bitunyiiza. Mu kunyiga ne tusalawo ne tusirikira ddala beke. Ne tusigaza bulumi. Aga yipate yange. Naye nga tokyala kuteekamu maki? Maanyi. Gwe nakubuuza nti lwaki abaana bange bonna 9 tebawagira NRM? Olw'okuba tebalina kye bafuna mu balaba maama. N'amaanyi agaba kuyega okugibaagazisa sigalina. Mbalage ki? Mbonyeebonye nabo mu kusoma. N'otoba mu kusoma n'onoonya ku basale ku mukulembeze mugamba naye mukama wange naakusekerera. Naye ng'akulaba oli munoonyi wa kalulu. Oli w'NRM. Naye n'ogenda ku district osabe ku basale agikuweeko omwana we asome ku university asome naakusekerera. Kati abaana bange ne bamanya nti batobye basomye naye mu kubonaabona kwange. Kati NRM ngibaagazise ku ki? Akuba gw'ojagala. Anti nze nina ensonga zange. Ensonga ezo zennyini ze. Ate bo balina nabo bye baagala ebirala ebitafaanagana byange. Era bwe natuula nabo ne babinteera ku mmeeza nga ne wempita okugenda mboogerere balabe nga babifunamu. Nga sirinawo baliko NRM erina ogusenge. Si kisenge. Gusenge. Gwe walaala gwotasobola kutuukako okukola booti. Ogusenge aguyingirwamu bakagezi munnyo abali be bayingira mu gusenge. Kati ffe abalina obwongo manyize mulabi wa Toners Media Nalujja Hanifa nze nsinga obusiru ewaffe oba ne mu Nansana nnyinza okwekoona onnonda ndi musiru nnyo atali mwangu mu kulowooza. Oyinza okulemererwa okunkyala enjinga mu kkubaganya ebiki bwe busiru bwe nnina.
katovola baba singa bantya era bw'obabeera Nalugya batomuleta oza bantya lwaki si lwa busiru atego nze bande manyi omuntu babeera omugezi aba ayagala omusiru hani kati teri muli wansimbi mugezi bonna basiru kati gwe Nalugya omugezi mu busiru bwo bakutya ogenda tandika kubuuza ebibuuzo nze Nalugya mu busiru bwange ogenda tandika okuwoza magezi genina mu busiru bwange bantya ate ogenda tandika okuwoza nze munnayi Nalugya nti okuswala njagala ennusu 10 nkirye kituuke ku muntu wa wansi oli oyo wa wansi sigenda nakuddayo kumenyeka awo agenda kukolawo ayongereyo kitegeeza nti omugugu omunene mba ntandise ogukola ki wakalubiriziddwa n'alyoka ajja agamba nti jangu wano waganye jangu onnyambeko ne mugendayo babiri ni bano beebinisa omugugu bamenyeka nakyo era mugenda gwa n'oggugu lyammwe kubanga bannaasi wa mukange ono alya n'oli alya bo tekikole mu NRM kyogamba olugero barugyawo ono alya n'oli alya tekyo kyakola olwo nzijukira ebadde 2 twetwakava mu lokodawu lokodawu tuvudde mu 222 222 tuvudde mu lokodawu 222 tuvudde mu lokodawu twetwakatambulako emyezi 5 oba wabiwulirako nga bagambye mini kansa egenda kulonda Niko eragala mufaliso ga somero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronas Mart Store bakafulu mu Faliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana munya 7 Tronas Dry Cleaning ebujuko twabatakoze twali twakalondebwa LC yasooka okulondebwa lwaki batunulidde Women Council ne luyite kumukano lwayinda mukama waffe Hajati Farida Kibowa n'atukunga ne tulumba tangodo twebakayo ennaku ezo kwenale mu secretariat ekyatulumbya bwe bakwata sente zigenda okunoonya akaluka ka Women Council ekyannuma ewaffe Wakiso baziwa chairperson wa NRM Wakiso district bwe yayita sente zigenda okukola akaluka Women Council yaziwa NRM League mbu babanoonyeza aba Women Council akaki akalulu naye nga ba NRM League abasinga bonna bakute fulaga za Nuupu okategedde ako mwami Tronas mukafunye be balowooza nti ye League NRM eriyo ekute fulaga balina ebifo beegwanyiza mu Nuupu babawadde ssente ne tubagamba omuntu gotanana kudda ku grandi kukakasa kikyali omuntu sente anoonyeze nze akute fulaga ya Nuupu ajavuganye nze abaddeko NRM naye fenna twelowooza nti tuli baki naye gwe omuwadde ssente kungula yambadde yero munda alimu kiseera ekyo ne president yali akafulumya ssente ng'aziwadde opposition obulira beekubira okitegeera ng'amaze okwempawalinga opposition sector amaze ogyempawalinga
akati gwahugamba genda mu leesi gwe talina kyakuwadde. Women Council teriko vote nemu ne mu party teriyo sente zikoze eki wabula kugamba genda muki twalumba tango odoyi ne twekalakasa. Era akalwa we kakola ki kayimirira naye gwe bawa sente omukyalo oyo mulaba kati ku TV w'amaanyi bamuwa sente za Women Council ezigenda okukola akalulu tunoonya akalulu. Bamuyitanga gyatunyonyole yali nnyawo nga mumazo genda eri sente yazirya. Ne tugamba kiti bazo Hajati Farida Kibowa owa National Women Council. Nozuwa omuntu atali mu sekta ya bakyala mu bukulembeze bwabwe yadde mukyala. Okitegeera ate taata n'atafaayo era bwe bulwadde obuluma taata tamanyi kusesemya abantu kye balidde. Kyekyo kyayisiza Museveni. Singa yalina omuze ogutugumbula omuntu oyo n'amusesemya abantu bandigambye nga akola. Niyo omuntu n'alya sente oyo n'asirikiraawo n'oli n'alya naye kati twogere ki? Sente ziba zimaze okukola emirimu. Ziriwa? Kati yali ez'abakyala twalonda. Yagabirako ab'NRM mu chairperson Magomu ba districts. Ezokulonda zaali zijja luvannyuma. Ziriwa? Era baabitawo ne bagamba sente zigenda okuteekateeka Women Council teziriyo budget. Omulabi wa Tronas Media yeeyo embeera eriwo naye muggo gendowoozayo yendowooza yange. Nze nina omwami gwe njagala ate mu president takyamuzzamu eyo department. Katumba Wamala. Katumba Wamala yakulirako poliisi ate mu kiseera ekyo nga Paterike yali amaanyi Embyennyonyi yali Besigye FDC. Jukira Besigye yali mujaasi ng'omusuubira okuba ng'alina n'abajaasi abamukola ki abamuwagira. Naye baatambulanga ne batambula bayitirirwa Ennyinyonyo nga Katumba Wamala ayiwa poliisi ku nguudo bamuwe security agende ng'akwata ku kintu ky'omuntu tebakuba baamujjangayo bujja. Era nkakasa ku kalulu ka FDC abaana batono abali e Luzira abaasibwa kubanga tebaakubwa mu butakubwa tebaaprovokinga poliisi. Okitegeera kati lwaki olwaleero bano abaana bakubwa poliisi ebatulugunya nabo ne bagitulugunya. Okitegeera n'abalabyewa gye baabuwa nammere nawa gye beekubaganidde amayinja ne poliisi. Naye eyo credit njiddiza taata President Museveni kyalina democracy gwatadde mu Uganda. Ffe bwe twabeerera abato mu 80 nalina emyaka 9-10 yali teginnawera. Mu kalulu ezo campaign nga babakuba emiggo oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu kibooko miggo ku mpaka genda mulala omukulembeze wagenda agenda okusaba akalulu. Obote yali Obote ne mukiseera kye yali atwalanga yali Paulo Muwanga ate yali wa UPC. Kati order zonna zaali zikola zaali za Paulo Muwanga. Naye kyesiryerabira akalulu ako akatwala president mu nsiko ak'ekinaana senga yakeera yazuuka ssaawa 9 ogw'ekiro. Ne muwerekera yalina omwana yali ayonka Mihidadi. Ne tugenda naye waggulu Masindi eri waggulu nga ku Ame Presidential Lodge gyeri eri waggulu wali bagita Ame Stadium eyo waggulu yali okulonda. Twayita omwo mu tawuni kiro twatuukawo nga wajjudde abantu
ne basimba layini 10 nga wajjudde ne basimba layini. Omwana ono yamuyonsa bwe natuuka wali ne bangobawo n'omwana. Obululu bwawera 2, 3, 4, 5, 6, 7 obululu ne buyingira ne batandika okulonda sawa 7 ogw'emisana, naye nga yayimiridde mu layini tafuka teyeenyeenya takyuka agala kuba kaluluke. Si kyekyo nga tova mu layini amagye agaliwo nga gakukuba olagawo olina okulonda. Senge yayimuka ku 9 twavaawo 5 nga talonze. 5 z'ekiro nga talonze. Naye kyenzijukira mu ekyo ki omwana ono gwe nali ngenza okukwata yakaaba. Omwana yakaaba nga tebanganya kumutwala mu layini wali waali amuyonseeko. Sisemberera layini mukumwana mukukaaba tegwali musana nga guno ogubadde gwaka. Neetooloola emmanju w'ekizimbe gye baali balondera ki obulumwe baali bayingira ne bakubira akalulu. Wano mukubira mu lujja. Mukubira mu lujja. Presidential elections zibeera bisaawe ne mu byomu n'asimba layini. Mu 8 bayingiranga mu nju. Mu layini mugisimba eno oyingira omu n'oyingira mu kisenge okuba akalulu n'ofuluma nga teri akulabye okuleka omujaasi akuliko wali. Omujaasi wali otikinga omujaasi akoze eki ke kalulu k'ekinaana nkajjukira. Naye kyenzijukira bye bintu bibiri nti akalulu akalonderanga ku mudumu gwa mmundu nga tewenyinya toseetuka tokolawo fujjo yadde okwogera. Ayogera gwani? Olwo bagamba mbu bakuliyetinze entiisa mu bantu b'e Kawempe. Nentunulira ffe mu kinaana nga ekyalo tekyabadde Kawempe. Bennyini babadde beekolamu effujjo ne beewaliriza okwekubya bokka na bokka ne beekuba. Naye kyenzijukira nti omwana bwe yakaaba ennyo yagaana okwebaka. Ate senga wange yali mukyala musiru nga nze yali tamanyi gabirira baana. Era yannyonoona bwe busiru bwe nafuna. Simanyi gabirira. Nti ndamene bootulo sibimanyi. Mwana kuyonka teeka wali. Batuuka ekiseera ky'okulya ne ndooka ntandika okukola ki? Mwana ziwera ssaawa 9 gwa misana omwana omusana gwako mwana akaaba yagaana okwebaka. Ndi emmanju w'ekizimbe bwe nti musirikale yandaba. Kumbe waliwo omusajja yali owa UPC ennyo. Yaliwo eno Buganda naye nga ze eyo mu Banyoro nga gy'akoze amakanda. Namugamba oyo omwana we oli aja Omuganda owa DP mukube essasi. Aba asumuludde bwati trigger. Omulala namugamba hapana uwa mtoto. Hapana uwa mtoto. Mtoto analia kwako hapana ona mchana. Bambi kwaliko yalina ekisa. Yajja nankwata bwati namuga kale uwa sisi wawili na mtoto. Nankwata. Naye yali alagidde bankube essasi nga musajja Muganda. Yeddira na Lugave. Naye nga bankuba ku myaka gyange 9 nkutta omwana. Mukaluka ekira n'abantu babuukanga mirambo genda okulonda n'okudduka okulonda. Temunnakirabako tekinnabayerawo. Era tekituuka. Anti kye mweyitira. Omwami omujaasi bw'amala okunkwata bw'ati ne bebi ng'olwonokankana nkoze eki. Omwana akaaba yantuuza wantuuzizza nanga mama ya mtoto iko wapi? Namugamba mama ya mtoto iko huko kwa line kwa msururu lile moja. Nanga msururu iko ne mpaka lwe namumulaga. Nagenda yogerezaganya n'abakulu. Naye omwana baamunnonako ne bamutwalira senga mu line. Ayimiridde mu musana yonsa omwana. Nga n'amagye gamuyimiriddeko bwe gati. Kuyonsa mwana mu line y'akalulu. Nga amagye gamukuumi. Era bwe yamuyonsaako n'amunziriza bwe natula omwana ne yeebaka. Zaali ziwera ssaawa 2 ez'ekiro. Naŋŋamba tambula ozzeeyo omwana eka anaabe.
amanyi Masindi town waggulu eri ku presidential lodge ng'oliraanye barracks awo we balondera we twalondera okitegeera kati gw'otambulozeeyo omwana natambula nenzizaayo omwana Haji teyalonda yali yeekwese nga bamunoonya kumutta senga ye yagenda alonde Haji omuganda Masindi yewe yali owa DP teyalonda yali yeekwese nga bamunoonya mutta kati gulwaliro bwe bonoonya akalulu konna akakuba n'owogana n'ovuma ne bannamalo ne bakwata nga tebakuyizze kutta ne bakusibamu mu drone ne bakuta then democracy mwali mu Uganda tweme mwonoona nsenvu wano tuvumirira bano abakasuka amayinja mu basirikale era nze nennumwa nnyo nkiddamu okuvumirira abaavuma omwami mulimu abantu abalwanirira eddembe lino bw'omuddako n'omuvuma nze kinnuma byegambye nti ffe abakozi tebatutegeera General Royce bamuvye ne kinnuma naye Eritu Mwine yannuma nnyo ng'abaana bamuzeeko muvuma ne bajaganya ng'afudde n'okufa kikyamu kuba yali agezaako balaga nti ogwo poliisi bw'omukuba ejjinya ng'ayina emmundu omusuubira kuddiza ki ekyo nkyogera bunaku omupoliisi alinga nkima enkima ng'eri ku muti eyina omuyembe gikuba ejjinja eza muki muyembe ffe bwe twazikolanga ewaffe mu kyalo muzirina nga zijjudde ku miyembe mutako zikuba amayinja nga naye kuweereza omuyembe gikuba amayinja nga naye kana nga tufunye emiki naye okubanga oli wala kubanga bweguza gwogwayo tegutera kuba misi twazikubanga tuli mu bitooke kati n'ogigira bwetu nekasuka negukuba ekitooke okitegeera kati gw'oli ku mujaasi ayina emmundu omukuba ejjinja olina ekitooke wewekweka nayo kiba kitooke nti ebintu ebimu twemekwemalako ddembe ffe kennyini tuli mu kwemalako ki ddembe olwaleero yanoonya akalulu k'ekinaana nga yafuna ebisaga gamandeka Kabaka Bugerere Ssaga omwami yava mu Texas awo ku Kyennabweru naga mutabangudde sigenda mu kibuga yaviiramu awo n'addayo gye yali ava kuba yalabako kyola abazadde mu byalo wano mu kibuga mubavuma naye muzadde mu kyalo bw'ofubutuka eno n'oluna Kampala lwo ng'agamba n'akuwulira ng'oyogera bitakwata ngamba sooka oyitewo ogende wano oba n'agamba nti akukkiriza okukyama lwakuba oli mwana wo naye tosula ddayo awo wa mukyalo nina omukyala mukwano gwange ali muno naye nze nategeera luvannyuma amannya ayina ga wano Buganda oyinza lumuyita Omuganda naye w'e Rwanda atwala essagaliko ly'e Uganda erivuma pulezidenti atuuka e Rwanda abanyine Kagama n'amuvuma baali ku kkubo nga batambula taata we yayimirira ne mama we n'amugamba akajanja linnyirawo kazeeye wammwe e Uganda ko yenera laga wano Kagame tayisibwa mu kamwa naye mbu yayogera kyagamba akasajja kabakoledde yali amaze okuwemula kibi teyasula bamutikkirawo ne bamugamba ddewa bakyayagala mirembe gyabwe gye balina naye wane waffe n'ovuma pulezidenti buli social media n'ovuma pulezidenti n'obeera ku buli mukutu n'ovuma pulezidenti bannamawulire abakyaza bannabyafuzi abavuma pulezidenti baganyuddwamu mu kalulu bagambye balabika be babadde target otyo wogambe baganyuddwamu moderator wa programu yenna bwe batunaatereza eggwanga lwaki okyaza omuntu agenda okuvuma omukulembeze gwagwe kenyini otamugjaako n'omugamba tulina kwogera ebigasa so si kuvuma okuvuma tukuvumirira naye oli abeerako programu namba nga yeeyize zaakola za kuvuma n'okubuuza n'abuuza oba teriyo kavuma kalala ke boogera nagendako mu interview akubuuza waayo wandiyogeddeyo ku kino bwe kitino nalujjojja kunzita tena kavumo kapya
Bannange Kawempe bw'ati bwe yatambudde naye abantu bagenda mu kkooti bagende mukulembeze ebyokulonda teyabikkiriza Secretary General wa NRM yagambye nti ebyo ate Tango Doi mulalu so Tango Doi erinya ligenze Secretary General yani oyo abeera akulira ebyokulonda Tango Doi akulira ebyokulonda zemanyi Tango Doi bwe batunkanga ne mama Makayunga Moses Nsereko Karulu naye yagambye nti takkiriziganya n'ebyavudde mu kulonda yani aganaga togenda mu kkooti aganaga ali mu kukola luyimba ne Medi nalulabyeko ku TikTok aganaga ali mu kukola luyimba ne Nsereko Moses kongula nalulabyeko so Moses Nsereko yekimanyi tagenda kusigala kyekimu akaruke Kawempe kayina we kamutadde n'olwekyo ebintu byo bitambula ebyobufuzi lwo biyingira libaddaala ddala byobogase ku bulamu bwo nze nkakasa nti nze Ssaabasajja Kabaka okunnengera mpa ekifo anjatule ndoza nali kumala kujja te ku kyabakyala noloza Nsereko ono teyalinye eddaala teyamisinga eddaala ninga liriwa omanyi oyinza okubuuka steps zeze zitambula kataleka yabuuka erimu ne alibuuka n'agenda ku ddala ebyobufuzi buli omu waakunidde ekirooto kye waddemba okujja kati gwamulabula amuwabula bw'aba akwebuzizzaako n'omuwabula n'omugandi naye wandisookedde wano okitegeera bonna bwe bajja n'ekifaananyi ky'omugenzi Sseggirinya naye baalaba Sseggirinya ng'amaze kujja ku paalamenti naye Sseggirinya yamala ebisanja 2 ku 3 ng'ali kansala ajja kukya kansala nga yitaka MP Tubbi Kawempe kubanga yasookako ku MP n'agwa Muhammad Nserikali amuwabula mugambe sookodde ku kansala naye nga tagize ku kya MP naye nga Eva ku radio bw'akuba kagamba MP addako Kawempe nose MP addako Kawempe yakyogereranga yagenda okujjajjeyo obwenyi ng'akikubidde endongo emyaka 5 ku 10 n'egyo nga erinnya abantu byabayingira ayita erina radio gy'ataakubangako kitegeera tikati oyo talina ddaala lye yabuuka naye waddemba okuddayo emabega ne yeetegereza n'alaba wa we yandizeyo ne yeetereza asooka mu kkooti takkiriza ate yagambye akalulu ke Kawempe kawanguddwa Kyagulanyi si Nalukoola talina bye yawangudde yagambye akalulu yakawangudde Kyagulanyi ate agenda mu kkooti awabira Nalukoola kati ekituufu kyeki yakimanyi ye kyawabira akimanyi ne looya we agenda omuyimirirako statement z'omuntu we kirayanti we ajja zitunulamu ategeere nti statement zitutwala mu kkooti nedda kubanga Nalukoola amuwawaabira obuwanguzi busibu bwe obulwaba yabugjeewa era gamba obuwanguzi bubwe obululu bwa Kyagulanyi kati ku ballot paper kwabadde kaani Nsereko nkutumiddeko kati twagalize birungi byereere bonna obanga Nsereko gwali mu kukola sawa wagenze mu studio ebya kkooti lwaki tobyesonyiwa sente ziteeke mu studio ani agenda kuyimba agenda kukola comedy nalabye ayimba kongula luyimba n'ekitabo sebo luwandiika ali mu comedy ayinza okuba backup nga yenga tagenda kuyimba nga balina line ze bamuwaddeko zaaga ye muyimbi mukulu kubanga bano aganaga yabadde baka Uganda enyuma bw'ogitegeera nti erimu ebinyuma Uganda enyuma bw'ogitegeera nti erimu ebikola ki ebinyuma era n'ogikwata bulungi nze aganaga yanyumidde era namwagadde omanyi ng'omuntu obadde otambula
abaana abasala ensawo nalabako lumu abaana abasala ensawo mu kibuga nali simulabanga naye omuntu nankonako nangamba obalaba bali basazi ba nsawo nenyimirira awantu ndi mutiitiizi nze neetegereza ngenda okulaba nga oli amuyita kamugoberera naye bw'omaguka bw'oti yasigala agumizaamu n'asigala ng'akola ki talina kikyamu kiyakozeeko oba talina kimutuuseeko yaganaaga talina kibi kyamutuuseeko tayafunye bulumi tiyakoze eki nze nagendako mu kalulu nabagamba balabi ba Tronaz Media 2016 navuganya kansala n'engwa naye abawagizi bange bamu baakaaba batubbye tuloope ne mbagamba Katonda ayinza okuba siwangudde ayina ensonga ng'ayisiriza mwoli banzibe neme kuyitamu waliwo ensonga aidha ayina kyantaasa oba ayina ekirala kyakola ki kyantegekera ekisinga ekyo kati oyingira akalulu nga mulimu abalumwanga obulamu bwe abadde abubaliddemu ekyo nti kyekijja omununula yoyo gw'osanga yenakuwazza naye abadde ayingiddeyo for fun osigala nga oli kyobadde kati anaagaanaaga yali tayingiddeyo nnyo nti abadde amanyi ge gonna asuubiddemu ekyo mununula olwedde ayina kyali aganaaga abadde ayina kyali era kuyingira studio yasigadde nga bwali gwalowooza nti yagudde aswadde oba aweddewo nedda awo nno ndowooza mulabe wa Tronaz Media tuyinza obutasukka wano nako akatalekeka akatalekeka kaliwo nti bantu tutegeere emirembe gye tulina tujje embracing tume kwetabangulira ggwanga mazima omukyala we Kyankwanzi oyo namutunuulira yamugamba bagenda kunzita kuba njogedde amazima kyekituufu nze nawa nennansala sente za ggulo mu banka teziriyo nze nakunga abakyala bange women council nentuuka nempita omwami yennyini azikwasa yamuga katuyite women council obabuulire sente zino n'emitendera mwe balina okuyita nekye balina okukola naguno gujwa okuva November bwankola bwati paka kati nenzirayo wansi gwa nenkunga abakyala mugende mu banka sente za ggulo teziriyo tujja kusukka wano mbeere bulungi mweraba